Alright, omulabi w'omutimbagano gwaffe nsanyusa okulaba n'okuwuliza. Oza tuludde okuwuliziganya naye nga mmanyi bulungi nti gye muli mwebala emirimu gye mwekolera abali mu ggwanga lyaffe wano Uganda n'abali ebweru bangi bannaffe abatugobera okuva ebweru w'eggwanga obubaka bwe muweereza nabwo tubufuna era bulungi ddala tuludde okuwuliziganya naye nga ate weetuli mwebale kubeera ku mukutu mwebale kwezimba nze Simon Muyanga Lutaya ate leero mu the inside out nina kozi bimunyiza nina self-styled self-appointed self-pipped General Moses Bigirwa tokowanga bintu bya NUP ne bwe bakusuula okusookera ddala kkiriza ssebo ne yanjule nti ze General Bigirwa Moses omujjuvu era kulisa abalabi baffe ab'omukutu guno omwaka kuba twasemba okulabagana wano 2023 ekituufu nnyo ekyokubiri towakanya nnyo ranka ezo kubanga nange bwe naatandika opepeta obwasa tojesigaza because queen w'Obungereza yagaba ekyo ekitiibwa. It says the queen shall knight all her agents. So the agents can agent wa queen kye beba kabaka. That's why His Majesty the Kabaka, His Majesty the Chabazinga. The Majesty title comes from the Queen. So go kusomesa NUP. Saibo anyway doing today. Mwetuli tutambuza emirimu gyebale. Byobufuzi bitambula n'emirimu gitambula abalina gye bakola naffe ab'enkyukakyuka naffe tutambuza. Bagamba bakutema sajja kasaba kukyusa omulimu naguwa omulala ebusogga ne bakujja ku bwa regional beach mobilizer ne bakutema nali ndowooza nti okkakka nenda beero kyali kizibu nnyo kubanze nze oponeti wange General Yoweri Museveni gwe mbadde nnwala naye ebbanga lyonna okuva nga nina emyaka 16 paka olwaleero kati mu kisaawe akyalimu simanyiddirwe ndi muwangula oba ndi muwangula ne baani naye kyemmanyi nti ajja kuwangulwa. Oli kakasadi nti yakulema omanyi kirungi okukkiriza ekiwa okujja nfudde naye mba nkyali mulamu mba nina okusigala nga ngezaako because olaba naye okutuuka ku madalaka yatandika 65 amadalaka n'agakwata 86 after 20 years. So I am not late. Struggle wetyo bwebeera revolution wetyo tonnaka kasanga yakulema tekisoboka na busobozi kakati bino byogamba nti bakugoba biki kati oli biki ndi mu lutalo no kakati omuntu gwe bagoba ekisooka abeera demoralized na feeling ekyo nti bangobye n'okunyiiga ayinza okukola ki okunyiiga n'abivaamu nze ate na time zinga time zitu mu energy yange ate nze ebyo byatuukawo nalabira ddala nti nina effect nina impact byobufuzi bya Uganda because tosobola kukwata ku muntu atalina impact either positive or negative. Your issue is impact never goba okiwuli bagoba ekifo ne bakiwa omulala ate kati Museveni yavaako bagoba walimu olupuugapuuga ne bagoba. Anyway, tulina General Moses Bigirwa the inside out. General tetulabaganangako NUP bwekola changes mu parliament nejjira obwalida of opposition okubujja ku Mathias Mpuuga ne Bwajjowero Ssennyonyi. What is your view? Omanyika kati ekintu kyonna okukikola either decision yonna okugikola osooka n'ofumintiriza ebinaddako ng'omaze ogikola kubanga tewaliwo okusalawo kutagobererwa biddako kusinzira bw'oba osazeewo. Kakati ekibiina kyaffe ng'ekikyali ekito gye kibadde kikyali ekito mba kubanga yenze eyali mu madalaka nali sipapa mangu kukola nkyukakyuka ezo era nga Makiveri bwe yagamba nti emuzimu ku nsonga ezireeta revolution kwe kukola unnecessary changes nga teziri backed up by factors ez'enjawulo ekuba twali tukyesitula bwesituzi
nga tukyetaaga abantu ab'enjawulo okwambuka so mbakuba nze nali sobola kikola naye omukulu ndooza bwe yatuulamu mu wisdom ye n'alaba nga kyetaagisa kozi kati mubatuula okusalawo toliimu nze ndi ku katebe naawe kyaggwako bugwe nze ndi ku katebe naye nga nali mbimanyi nga bigenda mu maaso nali nkusinga okumanya ebifaayo mbabimanyi no nze mbabimanyi tojja busera naye nga bakufulula nze tosobola kunzija mu byabufuzi bya Uganda okujjako nga nze kennyini nza atuuse ekiseera nempanika either neŋŋamba ngeze kulima bikajjo buyendo oba ekamuli oba negase ku force endala zonna eziriwo mu kisaawe but eki kigambo wemba sinaba kukyekolera nze kennyini tewali alina obusobozi bwozija mu kisaawe kya byabufuzi. Let us look at the prospects of Joel Ssenyonyi. Kiki ky'omusuubiramu nga mukama wammwe? Joel Ssenyonyi of course constitutional mandate ye emanyiddwa era bwe yali awa maiden speech ye nga yakakwata entebe yawa constitutional mandate gyasinga okubesingako nti ku supervisinga mirimu gya gavumenti ku oversightinga mirimu gya gavumenti era ebyo ndowooza asobola okubikola katudde mu kyalo ebyo asobola okubikola ku banno nti gwe n'abantu abala 5 you were 6 people aba NUP ne mumega infrastructure ya government ne NRM yababaka 4 bara DCs 12 bachamalero series 5 12 ba LC3 chairpersons 9 mu 7 ne muwunzikanga muri batono temulinda motoka temulinda mundu temulina sente 7 mu 2 mugu. I think that was a plus. Yeah, it was a plus. You did your work. Yeah. Now njagala tulabe Ssenyonyi in the trenches. Can Ssenyonyi lead the mobilization of Busoga ne mu performing even better? Actually, performance ya Busoga politically toyinza giritamingira ku leader opposition ye Kampala because ebiseera ebisinga leader opposition amala ku mwaka nga tasaze nairo kujja Busoga mwaka ne gugwa wali era ne Honorable Mpuuga yajjayo mulundi gumu mu myaka gy'ebiri n'ekitundu nga Honorable Manjeri amuyise ku mukolo full stop. So success oba progress ya politics of Busoga are determined by other factors, not the leader of opposition. Kubanga ba players ba wano mu central region bonna nzibendirinzeko nabo bazibuwalira nnyo okuyiwa amafuta mu moroka zaabwe bagende up country be expanding a struggle oba amafuta ga government oba gagenga omuntu kikaluba lwaki bakalubiriza ali that should be the sacrifice kikaluba. So nze sibalirayingako wemba mpulaninga sibalirayingako era neyo success gye twatuukako teyali determined by actors from central region. No, kwewaayo bwewi fe abaaliwo ne tuyingira ekyalo ne tunnyonnyola ne tutandika okurecruitinga bavuka bannaffe olutalo ne lugaziwa. But bw'ogamba nti ogenda kulirayinga ku leader of opposition wano omutwale wali amobilizing ekyo tekisoboka era mba mugenda ku performinga bubi. Do you accept nti NUP tekyetaaga Busoga wakana obokkirize nkuwa ebyokulabirako? NUP teyeetaaga Busoga tombuzaabuza tobuuza kibuuzo ng'olina position kankuwa nalisisi yange. Politically and strategically tewaliwo NUP weetaagira Busoga. By all means NUP yesinga okwetaaga Busoga, but operationally and emotionally NUP eyinza okulemerwa okuridinga factors ez'enjawulo n'emismanaginga Busoga, but egyetaaga nnyo because ye sub-region yokka gyosobola okugatta ku Buganda amangu. Kale katugende kiriya NUP gyewakolera gy'oyagala ennyo mwoli yakunamidde Busoga etya yatukunamiire
manjeri gwe mwasooka okulima lwa class monitor ekisooka mwawa manjeri kye bakutika ekifo ekitaliiyo mu parliament naye nkugamba wano manyi Bigirwa tuludde naawe naye wali mu kunjiga I speak facts nenzikiriza okuwalanibwa nakuga nti ekifo kye bawa manjeri tekiriiyo n'owakana bwe bakiwadde zaake sipiika n'abawandiika nti ekyo wano tekiriiwo naye nga mwakikuumirako manjeri n'abasoga nti baatuwadde wa deputy chief whip emyaka 2 n'ekitundu ekyo kimu ku luno bwe mwapa emifo ky'okumusitula ate baamusuulidde ddala mu shadow cabinet omusogo omulala abaddemu gwe bayita Asumani basaalirwa mwamusuulidde ddala in fact Busoga teyina weeri mu structures empya ezakoleddwa NUP lwaki Busoga yandisigadde ebawagira no ekibuuzo ekyo ekisooka kiri administrative nnyo ate nga siri mu administrative line now kiri engeri esaali mu ffumbiro mu kitchen executive efumba ebintu n'ebireeta nyiza okwogera ekikyamu okay gwe towulira bulumi nti Busoga teyina kye yafuna nze nga Bigirwa Moses n'alyagaliza nnyo Busoga okufuna n'ebisinga awo n'alijagaliza nnyo era bwenjagala era ezimu ku nsonga ezantabulanga ne bakama bange nga I'm considered to be a tribalistic. I am considered okulembeza Busoga mu bigambo byange. Busoga. So nenzitamu kubigere ku ekyo. Kubanga nga sagala kufunibwa bubi nnyo nenjagala ebintu bikolebwe okusinzira kumanya kwa bakama bange. So mu kugaba ebifo wano bo bakama bange batunulamu ne balabanga bwe kityo bwe kiri nze sobola bawakanya newankubadde nga kimenya nnyo ku ground lwaki oyangula okuwakanya mu 7 nga bano otyo you know I want what type of politics do you people play you feel timid about criticizing your party but you wake up every day to criticize him alibadde ndi kukatebe nga soogera nze nzeka abadde on the spot nga nze ebintu abantu mbagamba ne bakama bange nenga kino tikigenda kola kino kigenda kola wadde kino kyagala nnyo kati for example omukulu gwe ba repressinga nange bamwagala nnyo musajja waabwe nnyo ali royo pati Busoga takola ali royo you people obozungu mu ali royo for how long you have had him for 2 months ate kati bali muwadde ekifo just the other month yomu kubayisa ekisanja mu 7 yangera okufuga aline mu katambika video ng'abanja balance w'omulimu ogwo and you tell me is loyal anti gagati okusinzira kwa appointing authority sikunze kyovula bankugambye kuba ne wano ndi kumpewo sebo nkimanyi kyoli kumpe nesho gina semba yokola wano sebo bakama bange bagira babulungi nnyo era response nenjifuna okiwulira nga nungi ngambi ekyo ina kirekeraze gwe olusula munze zenembera nga mpoza okiwulidde kati byebyo kati wabaawo ekintu kati nga omukulu akyagala naye nga tekikola makulu. What shall be the rallying point this time for NUP in Busoga? Tugenda kuko, let us assume I am with you. Bigirwa nze nawe. Tuina okunoonyeza NUP obululu mu Busoga ku luno. Tugenda bagamba ki? No, NUP ekisooka mu Busoga era kati drive ginatandiseeyo on my own without even the intervention of the party. Kwe kusomesa abantu after okulonda president, then the relevance of ababaka ba parliament okubagatta ku president. Okisomesa ngani? Nkisomesa nga member. Director wa ideology mu Busoga ye mwami Andrew Muwanguzi. So go osomesa ngani? Kati ate you page tajiriiko. Mulimu ebintu omuntu asobola okubeera mu kifo. Omuntu bamuwe namba mu timu y'omupiira naye nga asinga ogikuba ali ku katebe. Nga ine ensonga ne coach. Abasali module tobalabangako. Mbalaba. Naye lino bamuwe namba
najja nakola amafaya munanka naiko kinagana okusoma omulala. So don't you think those initiatives zokola gwe kaziyinza okutwaza ate mu disciplinary? Ate disciplinary etya? This is a revolution. Oli kye yakujjako okukola wali okikola ne bakikujjako ne first station yakikola ne bamukujjako nga kye bategeeza tokikola ate kati okikola without their mandate. Anti kakati abo bonna tewali yanyingiza struggle. In any case bonna bansanga nga ndi ku front. Kakati tewaliwo obuyinza bumufulumya kisaawe. Nyinza okuba sikolera mu official capacity eya umbrella. Okay? But nenkolanga muna Uganda. I am entitled. Nina right okwitisayizinga dictatorship. So mweye mbeera ate era sagala werabire nti nkyali member wa National Unity Platform. Do you know that your party doubts you? Ekibiina kyo tekikwesiga. They doubt you. Obwo si buvunaanyizibwa bwange. Because me am not a priest. I am not a father or a pastor. Ebyobufuzi si byakugenda mu ggulu, ebyobufuzi byakulwanira byakunsi. Entalo z'okunsi zirimu enkokola okwejjamu amannyo, zirimu doubt. Bakudautinga. It is their right. In fact wotaba waliwo erinnya lye bakuyita ndya nabo. Ndya nabo. Anti kakati ogamba ono Bigirwa ndya nabo olya n'abasajja bali. You eat with the other people. Anti kakati nze nganze I know what I contribute towards the struggle. Ne byempitamu. Gumanyi bulungi nnyo byempiseemu omanyi ne financial capacity yange as of today. Okiwulidde? Kubanga tewaliwo omuntu ndya nabo. I know you as a poor man. Nga tulina byo nga tobimala. You can't pay school fees. Tosula bulungi. N'akamotoka kennyini bo bennyini bakesondamu ne bakawulira. Moroka yange ogimanyi gye nali nvuga. Kaluwayi. Kaki bakuntumi. Kajje kali. Kakola emirimu gya municipality. Okiwulidde? Kakati abantu abamu boogeza fitina nga balaba otambula okolera mu mbeera enzibu naye olemeddeko. Ne bagana naye akasajja tukayimiriza tutya. Lwaki kalemerako? Ani akasasula? Bati ani akusasula okulemerako? Ne bakuyimiriza kati ogamba otandise okusomesa on your own. Because I have that responsibility. To who? I am a well-trained UID cadre. UID jomanyo bulungi era nawe yakufuula owenjawulo. Oli mu MK project naye oli wanjawulo neyo gyokola ki? Okitegedde? Ndi mu Piero yu. Ebyo byonna byonna byemwefuusafuusa. Sebo. Si bye twefuusafuusa. It is registered. Piero yu is registered like. Tunakyogerako naye kansooke malirize point eri. So nze nganze seetaaga lukusa lwonna okubeera mu struggle. Kola political activity. Seetaaga lukusa. You need a framework. You can do everything. I am a member of NUP. Yes. Bwe bali bampa suspension tebangambako nti oyimiriziddwa ku bwa member. Era ekyo baba kikola nali batutte mu kooti. Ku ground ki? Ekyo kooti yali kikoze ki? Yali kimaze. But as of today, it's not about position mu party. This is what we have. Tulina father gwe bagobye ku bufather. Takirizibwa kusaba. Naye ate n'agenda abatiza. Okubatiza. Abaana mu maka g'omuntu. Do you find it? Baba muyise. Naye nga bamugobye mu bufather. Chachi bwe bemuyise agenda n'abatiza. Chachi bwe bemuyise. Baba muwumuza. Si kugoba mu bufaza kuwumuza. Bakuwumuza. Pending. Pending. Actually, category ku pending za mirundi ebiri. Pending, reappointment, yes, promotion or dismissal. Oli ku bisatu. Yes. You can be promoted. Timunna yesi. Nezikwatako n'emikono gyange okugirwa okulwanyisa eyo embeera. Ekikwesibya nnyo mu NUP ki? Why are you insisting? No, njikiririzaamu. Era lutalo luba luzibu nnyo olw'okungoba mu kibiina ekyo. Kubanga ekibiina ekyo nkitaddemu amaanyi gange mangi okulabika nti kibeerawo. Ekimu ku bitatwagaza Museveni kwe kulowooza nti ali tribal. Yaluza buli kintu ekirungi ky'abantu be. NUP
nayo kintu ky'Abaganda kiriko bannyini kyo. President wa ggwanga ki? President wa NUP. Musajja wa wano w'eggomba. Gomba. Leader of opposition? Naye bw'atyo. Commissioner of Parliament? Naye bw'atyo. National mobilizer? Naye bw'atyo. The four top leaders of NUP are Baganda, No, but they are not tribal. No, kati gwebaze ogase National Unity Platform ne parliamentary duties. Byonna bifo anyabigaba. Kituufu nnyo. Kakati tumulanga ebya NRM nibyagaba mu parliament ne cabinet. NUP ordinarily nga tenayingira parliament eri well balanced. Etya. Bwotunuulira leadership, top leadership yayo evaayo bulungi. Sagala gigenda munyo buli omu agimanyi. Ebifo ebizitowa ennyo president ne national mobilizer. Si bye bizitowa. Ebifo ebizitowa ennyo kya president na secretary general. Bye bizitowa ennyo. Na buli kibiina ekirala kyonna ng'ogyeko NRM. Ne NRM nabyo ebizitowa. NRM secretary general abatazitowa bulungi kuba ali appointed. Owa mwani ya mulonda. Owaffe anti mu constitution enkadde naye kati mwene ddako twakolamu amendment. Aliwo kati yalondebwa was appointed. He was appointed. Amazima emisana n'ekiro aliko kati owammwe was appointed the same way no one mjali appointed. But you when do you speak the truth really? Same style. Simon. Yes. Simon was appointed. Who voted kakati ekibiina kiri balanced bulungi. Weya. Kakati bwe tudda mu parliament ekisooka twaperforminga bubi mu Busoga ekyo tusaanye tukitegeere. Twaperforminga bubi twafunayo mubaka omu nga NUP. Kakati taweeka buli kifo kiwe omubaka oyo tekisoboka. In that sense. Ate kimwawa Asumani. That's why because you have the right to borrow. You have the right to kwera. That's why I am fighting hard okulabika nti okulonda okuddako ekisooka tuwangula president n'ababaka wakiri tuwangulayo 30 twagala okujja mu gavumenti nga ababaka b'e Busoga baffe kyayajja kutugira bwereereze nkubuulidde. Yajja kuntuga. You think you can win the president? It is very possible. When? Come 2026. The president? It is very possible. You sure? Singa tukola bye tulina okukola ki? Bye tulina okukola. I like you think in the 2026 NUP can produce a president? President waffe waali. Era nze ndowooza nti akyalina obusobozi obukola ki? Obuteekawo embeera ereeta obuwangu. Osuubira president yaddako wa NUP naye Busoga abaka 30 gwe mulimu gwendiko. The inside out. Chino Moses Bigirwa. I like politics. I think politics is comical. What tuli kuchi? Tuli ku reality. You believe in what you're saying? Yes. That NUP can have 30 MPs from Busoga. Singa tukola bye tulina okukola. Ntaddeko ka disclaimer ko njagala okategeere bulungi. Bwe tutakola bye tulina kukola ne tusigala nga bwe biri olwaleero n'omu bajja mutwala. Inside out. Bigirwa asuubira nti mu kulonda okuddako NUP egenda kwera n'ababaka e Busoga 30. That percentage, it is actually, that is called 1000% growth from 1 MP to 30 MPs. It's very possible because very possible. Anti okusinziira ku performance ya opponent performance bubi nnyo mu myaka gino 5 abantu beeyongedde okukyawa hatya era fu obukyayi twongedde okubusiga Museveni musiga bukyayi anti politics era kunafuya oli gwe n'oyitawo ate oyinza omunafuya nga tomukyayisizza ng'oza Museveni atwogerera birungi byerera atuyita n'embizi so nammwe muli kumukyayisa na kumunafuya. That is the game. That is the game. Mumukyayisa. N'omukyayisa abantu. Era nze mu politics gwenzanya niwe labanga abantu banfiirako okunkuba. Nze sinayo lunaku lulyawo lwenja kukulaga nti General Museveni akoze kino. Ne bw'oba okirabanga kirungi. Ate si mulimu gwange. Nze ndi mwogezi wa gavumenti. Si mulimu gwange. So ne bw'olaba ekirungi. Ate kati kankugerezeeko mu myezi 2 egiyise
Museveni yatereza bridge ye waffe Saaka gobadde ogenda ekaliro, you knew how hard it was to cross from Bulamogi to Palisa, and you know that bridge will help you also taking your NUP trips to the other side. Yakyaza olukungana lwa NAM n'atongoza tamina empya ku kisaawe Entebbe, ne bazimba new convention ye Munyonyo eri international, ne bamala Kampala flyover, era n'ebyo byonna tosobola byogerako omukyayisa bukyayisa. Anti kakati kyembuuza teyali bikoze teyali bikoze oyo wadde oyagala gu sente balye buli batwale butwale, because ebyo byonna byogedde sente zaffe amabanja gagenda okuleka wano emyaka 2 mu maaso. So are you happy nti byakolebwa mu sente zammwe? Ati sisobola kusanyuka kubanga omukazi gwalina wange mukwana mujjako omukyala kakati ate ngamba yamugulidde gomesi yaguze nga teyandibiguze kyobuuza nti teyandibiguze kuba tuvuganya naye. Are you happy because he has done what you expected him to do? Nze my role is to downplay that what he has be done. Official, my brother. That is the rule of the game. That is the rule of the game. To downplay what he has done. Yes, because conference hall gyogamba emyaka 5 gigenda okugwako, waliwo omutaka w'obuyenda agenda ogituulamu tekiriyo. Kati ze bwengenda okwogera n'omutaka w'obuyende nga munyumiza ebyo twafunye conference hall ey'amaanyi nga nayo bagiyisiza mu national budget wano bilioni 86 ng'ate eri ku private enterprise eya Speak Hotel Munyonyo. It can't be a national achievement. Okay, the Kampala flyover. Kampala flyover kakati omanye ekiri e Nairobi. Anze ndi kuchiri Kampala. Anti nkubuulira. Ekiri e Nairobi si ndi kuchiri Kampala. Kakati nze nkurosingira Nairobi. Gwe taatawo. Why cross from Nairobi? Taatawo wakoma we wakana ebyenda mu Kaveera. N'oli ebyenda ne muli ebyenda n'akalo. Ate bamulirwana balya nkoko namba na nnyama. Ne muvugana nabo ku kyalo. Katoyinza kunkubisa mu ngalo ng'oleese ebyenda. Go to Nairobi, go to Dar es Salaam, go to Kigali. Bwemba nsala okuva ekibuye okuyingira ekibuga Kampala mpita Nairobi. Anti kati kyenkugamba. You said kyobulaba yabikola mu 2010. Anti kakati kyobulaba to cement yakikoze naye rate. Better late than never. Kyobulaba baloya bakugamba nti justice delayed. It is just denied. So flyover delayed. It delayed. Flyover denied. It delayed. Waliwo abafa nga tebagirabyeko. Bayitirivu nnyo abali emagombe nga bamanyi saa ya Queen ekyaliwo. Akati tekiyinza kuba bwe kityo. Tekisoboka. So because it has come late, it does not matter. It does not matter. Caution is a time munene nnyo. Twali naawe. I remember very well. Mugisha muntu wano. Twali ku conference center ku Serena. Yali alaunchinga kibiina kya leap forward. Leap forward. Yes. Yeke yini n'aleeta knowledge n'agamba nti omusajja tusimbudde Nairobi, driver waffe mu bus. Tusimbudde Nairobi. Obudde bwe tuli supposed otuukirako e Kampala. Tetunasala border e Busia. Okiwulidde. Is that a good driver? Buli muntu n'agamba nti no. So that is it. Gojja tutuuse Kampala after ennaku 5 naye olugendo lwa 24 hours. Oba tuli driver mulungi era ffe abamu emmotoka tuba tugibuuseemu kubanga otumalidde obudde. The inside out. Ne Moses Bigirwa Geno the United Forces of Change. Tuzze gwe obadde nnyo mu mikago gy'ebibiina by'obufuzi. Yes. Every time we have an attempt to come together and fight the enemy. Just recently twalaba president wo ne Dr. Besigye ne General Mugisha Muntu n'abalala nga batuula. Let us galvanize tulumbire wamu. What are the prospects that you can cause an impact? As a realist, nze sina trust mu United Forces of Change as a realist because
mu 2005 awo we natandika okubeera actor because 2005 nali nkwatira Haji Sebaggala ensawo meetings nga Dr. Besigye tumwaniriza okumukomyawo kisaawo Entebbe by'olukuŋŋaano olunene ekololaawo obimanyi bulungi nnyo kuba waliyo meeting zitudde emisana n'ekiro nga mbiraba bulungi nnyo. Dr. Sebaana akutte ekibiina kya DP enteekateeka zikoleddwa biyiika bitya ku lasti biba biyiika olw'ensonga oli gwe tuvuganya naye tasobola kukkiriza mukago kubeerawo ogwa opposition. Ekyo ye strategy nasinga okukola era nenjematiza munda ekyo nenkivaako abamuvuganya ate tasobola kubakkiriza kwegatta. Mulimu ensi ezireka democracy because n'okwegatta nayo it's a process of building democracy mu ggwanga. N'okuleka ba actors banno ne bazanya omupiira nga tegulimu mbeera yonna nayo process ya kukuza democracy mu ggwanga. Kati Mwami Museveni takikkiriza ekyo. Zimanyi bwe kyayiika mu 2006 Basebaana beesimbewo baani beesimbewo against United Forces of Change ku Dr. Besigye. Ne tujja 2011 it was the same story. Ne tujja 2016 it was the same story. Ne tujja 2020 it was the same story. 2020 it was worse because ate facts zize luvanyuma. 2020 Museveni agenda okulaba nga omuvubuka imaginze from the ghetto community aliddewo ekintu convincinze ba actors basanzeewo bamwegatteko. Museveni n'abayita bonna n'abagamba muli basiru ba kika kimmwe gwe mawu naye okkirize owagira oyo omuyaaye gwe amuriyati bino si byakuyimba nedda muli basiru ba kika kimmwe. Abasajja bembadde nabo ebbanga lyonna gwe genda weesimbewo biliyoni 15 genda weesimbewo biliyoni 7 biliyoni nga ziva mwana ate nga ziva wa jjajja yawa biliyoni ate jjajja aba n'obuzibu kuba ogenda omwesimbeko kyaba ayagala ekyo kuba ogenda muwa legitimacy ne bagenda jjajja waba mwesimbako sente ekyo kyo biliyoni 15 biliyoni 7 ekyo kize kyapeninga buli wabeerawo engagement za United Forces of Change. Era omukago gwakomaawo tugenda okulaba Amuriat yakubisiza ebipande Robert Mao akubisiza ebipande bavuga zi convoy ez'amaanyi. Tugenda okulaba ezimu ku Morocco ezalinga donated mu COVID nga ziri mu convoy z'abakulu zi drone zi double cabin. Bigirwa jana twogera omanyi omukutu guno kyensinga ogwagalako tusseeko ge mazima gusigaze credibility. Emmotoka ze baatona mu COVID zalabikirako mu COVID mu convoy za presidential candidates abenjawulo. Genda okola research ku ekyo ojja kukiraba because kiri public. So kati nze mba nkugamba ekintu kyezisobola kumaliramu maanyi gange nga naye naali kyagadde nnyo United Forces of Change. Kakati ate eri current arrangements president wange mulaba yali agadde nnyo abeere ne front edge naye tasobola kukyakivinga kubanga waliwo atamukkiriza kwakivinga ekyo. Naye niwaba oli nga teyali kikoze ki niwaba oli nga teyali taddemu mukono gwe engabana y'ebifo wano wakati ekifo ky'obwalodimeya bwe Kampala kyokka kiyiwa omukago ekifo eki kiyiwa omukago anti kakati kirimu lodimeya ajanga principal FDC okiwulidde akyagala kakati eno jazze okwegatta waliyo abakyagala olina kyamaani Nyanzi onyamulya nnyama okiwulidde bonna bakasuka amayinja baagala kifo ekyo. Ekyo kyokka okutula okukanya kiguyuwa mukago kiguyuwa abantu ne buli omu naakwata fayiro ze n'agenda n'agala tusinkane mu field.
kati nze Bigirwa sikyasobola kumala budde obwo mbundi mwe bya United toyina faith mu United Faces of Change siraba bwe succeedinga era nze ndi very clear ne principle na mugamba nti nze ezo meeting ezo nkulaba bulabi ku TV nesobola kuparticipatinga because it's a waste of time. So juzi we batwita okusimba ebitooke n'amayuni mu binnya mu Kampala wali luddawa? Nali Kamuli. Lwaki wajja n'osimba ku bitooke? Sisobola kukola activity module eyo yali nungi naye lwaki saakikola nti waliwo twategeeraganako United Forces of Change yatuula wakisa eyo netugaa tugende tukubesa epiki ekiwulidde netwawukana ye Kampala nembimala nemutaasa mukubesa epiki nakeera bukeeze Kamuli ne banjoola ngenda okutundatunda nembuuza kubajjanga okundaba mukomera nti banaye kibadde kitya abantu sepiki bazikubye nti mu kkomero lyoweka ne Kampala nembaga banaye Kampala tewali akubye sepiki Bigirwa sebo sokolire ng'oli mu kkomero looza kati amakomera gajjo bebayodde kale ngandowooza nti ebadde United activity ogenda okukitegeera nga nze yagudde nze akibadde mu nze kakati tulunenga kansooka ennindemu andikuwadde akantunoolya obonyebonye n'ekintu kye okiwulidde ekikulu olina emputu ne bwenkugamba tobonyebonye n'ekintu era bwogenda ku YouTube okiwuli bwogenda ku YouTube ojja kubiraba kakati an activity nga ya United Forces of Change wakiri njikola olunaku oluddako nga nkitegedde nti ku lusooka abantu baliki okusinga nze webananywa nzekka okiwulidde tulina ekirala kyetwakanyako ekyomusolo gwaki gwa OTT yes. It was a United Forces of Change activity era nagenda Kamuli nenteekawo embeera nenkunga abantu enguudo tuzigadde wuyo ngenda okutunula ku TV era nga ndi munda ndi mabuusu mbuuza bannaaba bazze okundaba nti bannaye kyabadde kitya ekyo eggwanga lino lyakuta omuliro nangako principal yawiseeko mu kibuga yayiseeko mu kibuga nakola ki era neyembulula naye nze sebo namala ennaku 18 nga ndi muka prison ke Kamuli akafu akazibu kajjudde ebiku buli obw'abazungu obukadde obwedda ku prison bwedda obukadde Bigirwa okiwulidde kakati mala kulabako kati singobadde Bible nagadde waliwo omukyala yagamba Yobu weegaane Katonda ofe abwanga Katonda gwoweereza kukkirize kukunyize kulume abaana bo bafe n'ebisolo weegaane Katonda Bible ngisoma bulungi nnyo era Yobu yawangula wakati mu kusomoozebwa kuyayitamu ate nga Katonda yali abikola mu bugenderevu yawangula yalemerako. I'm telling you my time is coming Simon and olwokubanga kati emikutu gino but it is coming it is coming my dear kati kankubuulire wakongojja Sebagala n'okongojja Seba n'okongojja Tinyefunza ne mukongojjako ku Mmawo ne wetuli leero gwe tokoowa asobola kukoowa kubanga kyenjala okutegeeza politics kye bayita politics oba tomanyi kiddako naye you continue working kubanga kazanyo kali mu mpewo tosobola gamba nti politics wuno omukutteko so you continue playing your role paka Katonda lwakwata ku fayiro yo nagamba this is the time now gwe nawe nkutadde the inside out ne Moses Bigirwa General PPF it is a Purukeni Penicillin Fund number 5 it is People Power Forces 005 People Power Forces not Purukeni Penicillin ebyo 05 ngo wa Piero yo nkatumalirize bwe tuti totidde nnyo mukago gwa Piero yo
tubadde mu MK movement nga muga nti abo bamuhozi era nga bolaba eyo kati ekintu kyavuddeyo kati kifuuse kisinde ky'abantu bonna the Patriotic League of Uganda. Are you not worried? I am not worried. Olw'ensonga nti siraba temwina public trust because everyone know that is extension of NRM. It is an escape route of NRM, of General Museveni as an individual, by the way, not even NRM. And NRM has no public trust. NRM has no public trust. But it has 345 MPs. It has the power. Don't talk about the MPs and the other position. It has the power. Also, look at the power. Without public trust. Yes. Oh, the power you wamba mpambi. You wamba mpambi. Yeta jizanga mu bantu. Museveni yawamba power. Yes. Okuva kwani? Okuva ku Titoke olutwa. Kinana mukaaga. Nakati olwaleero teddizibwanga eri bantu. Bino ebisigadde byonna ebibeerawo just ebeera okwegamba hybrid dictatorship bwetyo bwezanya nekuterawo dame nti waliwo okulonda kugenda mu maaso naye nga tewali. Who tells you that PLO has no public trust? It has Teina bantu kubanga bakimanyi Mwai Museveni ayagala kuyitiraawo asucceedinge. Option gyalina ya mutabanyi we gwayagala okulekera ekintu but bwamutunuulira yeetaaga obudde bungi okumuzimba kwe kumutandikako amuzimbe era amaze emyaka mingi nga amuzimba lwakuba tazimbika. Era Mwai Museveni singa yali namutabanyi we Nganze oba gwe Simon singa olugendo lwamukola ki lwamuwanguyira dda singa musanyufu muzibu kubanga yali badde kishuwa nti eggwanga agenda lirekera mutabanyi we naye kakati mutabanyi gwalina taweeka kintu kubanga olugendo luwanvu nnyo nnyo olusobola omuweesa ekintu. Kiki osinza mutale wa Museveni gwe nga Bigirwa? Ekisooka musinga okumanya Uganda n'ensonga z'ebyobufuzi. Bwolowooza nze ekyo bwe kiri osinga muhozi okumanya Uganda. Nsaba omuleete mu debate oba twanalayizinga kuba gwe oli namawulire kati ekyobuwagizi bwe osooka okyejjemu mukuleetere omuhosting mu debate. Yes nga prospective presidential aspirant omuleete tumupepete kubanga nze omusajja gwe nalaba wabanga muwozi yoli gwe nalaba ku mukolo gwa Kyabazinga ng'ayogera bw'abanga lyoyo muwozi nga siddame kubanga mu leadership mu politics ewa high level basobola okuleetayo omuntu akufaanana n'akuzanyira wololo n'agenda naye nga the original gy'oli. Naye wabanga yoyo original muwozi wabanga muwozi gwe nalaba ku mukolo gwa Anita Amonge ng'ayingira ennyumba y'emiliyoni 10 eza dola eteeso nga yoyo Museveni asula bubi. Museveni gwemanyi asula bubi nnyo kuba oli Museveni ow'omukinaana yazanya ebyobufuzi bya 79 ku kinaana ayina olusozi lw'amaanyi okuggusa omuvubuka oyo muganda waffe. Naye ekintu si kya muvubuka kirimu abalala watyanga yakitadde nze n'ekyo because now it is not a Muhoozi Kainerugaba movement, it is a Patriotic League of Uganda, which means nange nga muyanga nyinza okikwata. Onyonyole ki? Omusajja ayinza n'okumunanga nze nki no nyinyole ebintu ekintu ekirimu kiri kimu first son kyekirimu kyokka si kyekiri registered. No. What is registered? The Patrick, by the way, let me tell you, bwe babadde bawandiisa PLU ebigendwa bya PLU bifaanana n'ebya NUP to bring a people-centered democracy. Bifaanagana by registration bifaanagana tonnabisoma nze nasoma ebya NUP n'ebya PLU bifaanagana nti ffenna twagala Uganda. In fact ne PLU eyogera ku busosoze twagala okumalawo obusosoze mu madiini obusosoze mu mawanga obusosoze mu byenfuna obusosoze mu butonde bw'omuntu. Naye kakati Simon gwolingawo gavumenti nze naakajja mu Uganda sebo politics wa Uganda tali in need of documents and different literatures.
in fact woba omuntu yena waba ayagala okujja okola study academic study ku politics wa Uganda documents nyingi nyo zasobola okusomako mpitirivu nnyo mwekyo buli muntu kafulu ne bogenda ku CP wali waluchamuzi ajja kulaga brilliant ideas nga ziri documented ziri awo tozimala nawo but wano mu Uganda politics waffe tumuzimbira ku individual merit wabawo point je muzimbirako nafa abakyagulanyi tolowooza nti kyagulanyi okujja na taking over vacuum nti kwegamba waliwo ensonga nyingi nnyo nnyo no. Isn't Bobi Wine having sleepless nights over Muhoozi? I don't think. I think he's worried. No, I don't think. You know why I want to think so? I don't think because you talk so much about Muhoozi, because if he meant nothing, why do you waste your time? Auntie, era golese debate. Kubanga nze Muhoozi simu debatinga kubanga relevance ye ndabanga ntono. Naye ekimuleta mu debate nti taata we buyamala okuwamba obuyinza ayagala akozese the same resources and platform installing mutabanyi we mu power, not by public public determination. No, by public determination because I am musindika mu bantu mobilize the anti mu bantu ogenda yoti ya mu bantu ogenda kubanga Muhoozi nakati lwaki mumutya olw'abasirikale abamuleta n'emmoroka ennyingi ate mulina wekirala n'ekimoroka kya toilet ekipakinga wali byemutya ne mufuula ow'enjawulo tugimaliriza saagala kuna bimotoka bya toilet zessa Simon Muyanga Lutaya temulinaawo candidate